Mbalamusizaako amannya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga ngenda basomera olugero oluyitibwa Omujananyina. Olugero luno lwawandiikibwa nze mwennyini kamwa koogera. Edda ennyo ku kyalo ekimu ewala waaliwo omuvubuka omulungi ennyo era ng'abawala bangi bamwegwanyiza. Omuvubuka ono yali ayitibwa Muteweta. Mu abo abaali bamwegwanyiza mwe mwali omuwala ayitibwa Nakitende. Nakitende yali muwala musirise nnyo era ng'alina empisa ennungi ddala. Abazadde bangi baayagala nnyo Nakitende afumbirwe mu nzija zaabwe. Nakitende yali tali nga bawala balala abaali babeeyuka ku kyalo nga bakyaliragana. Nakitende okuva awaka ng'agenda mu nnimiro kulima oba mu kibira kutyaba nku oba ku luzzi okukima amazzi. Nga bwe bagamba nti katula k'ebisebuka, Nakitende yalina muganzi we gwe yali ayagala naye nga musajja mukulu nnyo ddala ate nga mufumbo. Omwami ono yali muliraano wa Bannakitende era nga yakulira abafumbo ku kitundu ekyo. Omwami ono yali ayitibwa Mutaayi. Mutaayi yasuubiza okuwasa Nakitende era n'amugamba nti ekyama kyabwe bagira bakikuuma abantu baleme kukimanya. Nakitende yakkiriza okukuuma ekyama era yebbiriranga n'agenda sisinkana Mutaayi mu kifo kye baabanga balagaanye. Bazadde ba Nakitende baali tebakimanyi nako nti muwala waabwe yatandika dda okugaaba ebya Julayina. Bo abazadde baagenda mu maaso n'okunoonya omuvubuka omulungi omutuufu anaawasa muwala waabwe. Wadde Nakitende yalina muganzi we Mutaayi naye nga omutima gwe gwagala Muteweta olw'obulungi bw'omuvubuka oyo. Bazadde ba Nakitende bwe baamugamba nti Muteweta akkiriza okumuwasa, Nakitende yasanyuka nnyo nnyo ddala n'akyacyanca ng'akimezezza okwenjala. Munnange nno yeerabirira ddala muganzi we Mutaayi era nga takyamusisinkana mu bufoofofo bwabwe bwe baasisinkananga. Abawala ku kyalo baanyiigira nnyo Nakitende okubatwalako olulenzi olulungi naye ati munnange bagamba nti tebifaanana abifuna. Abaali balowooza nti balungi nnyo nti era bajja kutengula omutima gwa Muteweta munnange baasemba nakyo anti Muteweta yalonda Nakitende. Waayitawo mbale ng'embaga etuuka era nga Nakitende afumbirwa Muteweta. Kino kyaluma nnyo Mutaayi naye yali talina gw'ayinza kukinyumizaako talina gw'ayinza kunyumiza ku kizibu kye kubanga yali muntu gwe bawanga ekitiibwa era ssaabafumbo w'oku kyalo. Kati yali tasobola kuvaayo kutandika kwetemangalike nti ate nange ssaabafumbo njagala okuwasa Nakitende. Waayitawo ssabbiiti nga 2 nga Nakitende ali mu ddya lye era ng'atandise okutokosa ettooke n'atandika okuwulira ng'embeera teyeeyagaza. Olw'okuba Nakitende yali akimanyi bulungi nti yafumbirwa si mbeerera, yamanya nti yandibanga azze n'ettu lya Mutaayi mu bufumbo. Yafuba nnyo okukweka embeera eno era nga yeewala nnyo okusemberera ebintu ebyali bitandise okumusinduukiriza emmeeme. Bwe yaweza ssabbiiti nga 6 mu bufumbo olwo nga ndowooza olubuto luwezezza omwezi n'atandika okwerwazalwaza ng'omukyala eyaakafuna olubuto bw'abeera. Munnange Muteweta wamu ne bazadde be baatandika okujaganya olw'ezzadde lye baali basuubira. Baatandika okulabirira Nakitende obulungi ennyo ddala era ne batandika okumugamba biki by'alina okulya asobole okubazaalira omwana omulamu obulungi nga talina ndwadde yonna. Nga bw'omanyi abazadde baatandika okubala abalamu era ne bamanya nti muka mwana waabwe ajja kuzaala mu myezi 9 egijja mu maaso. Ekyayamba Nakitende yali muwala muwanvu ate nga mutono ddala
era olubuto lwe lwalwawo okulabika. Era bw'oba wali tolina ky'okimanyiiko nga tosobola kumanya nti Nakitende ali lubuto. Amazooba geetooloola era okwekanga nga Nakitende ebisa biruma. Kino kyewuunyisa nnyo abalabi anti bo baali babala myezi 7.5 nga ye Nakitende akubawo eddenzi. Abasinga tebaakitwala ng'ekikulu kubanga balowooza nti abakyala abatandika okuzaala batera okuzaalira ku myezi nga 8. Muteeweta yasanyuka bya nsusso olw'okufuna omusika era omwana we yamutuuma Bali ku ddembe, tebamanya kinajja. Muteeweta yayagala nnyo Bali ku ddembe erinnya baalisalako ne batandika ng'omuyita Bali. Era nga buli lwakomawo ku mulimu alina okuleeterayo mutabani we akalabo. Ate bo abazadde ba Muteeweta baayagala nnyo Bali ne bakisussa, anti buli kalungi ke baafunanga nga bakawaako muzzukulu waabwe. Ebyembi nga binajja otuyana ku ggolo. Waayitawo emyaka 7 nga Muteeweta ne Nakitende bagezaako okunoonya omwana bazze ku Bali eyali akuliridde, naye nga bakyalemeddwa. Awo bazadde ba Muteeweta bwe baafunira ekirowoozo okutwala Muteeweta ne Nakitende ku musawo ow'ekinnansi asobole okubawa eddagala ery'oluzaalo. Nakitende bino yabigaanirawo era yabagamba nti okuzaala Bali tebamala kugenda ku ndagu. Era Nakitende yayongerako okubategeeza nti Katonda y'agaba ezzadde so si basawo abalaguzi. Kino nno tekyasanyusa bazadde ba Muteeweta era bagamba Nakitende nti bakimanyi bulungi nti Katonda y'agaba ezzadde naye ate era lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Bagamba Nakitende nti Katonda ayamba yeeyambye, n'olwekyo tebagenda kukkiriza mutabani waabwe omu bw'ati gwe balina aleme kuzaala baana balala. Bagamba Nakitende bw'aba takkiriza kugenda ku ndagu akkirize Muteeweta awase omukyala ow'okubiri. Era bagamba Nakitende nti kirabika ye Nakitende yalina eggi limu mu lubuto era eggi eryo lye lyavaamu Bali, n'olwekyo alina okufuna mukyala munne basobole okuzaala abaana abalala. Nakitende yakomba kwerima era yagamba nti tekikkirizibwa mu ddiini ye eyaabwe gye baafumbiraganwamu okuba n'abakazi oba abasajja ababiri. Ate era ekisuubizo kye baakola kigamba nti okufa kwe kulibaawukanya. Kale yali tagenda kukkiriza abazadde bye baali bagamba nti akole ki, akkirize Muteeweta awase omukazi ow'okubiri oba ye Nakitende ave mu maka aliko omukyalo omulala gye. Ye Muteeweta teyeefiirayo nnyo ku by'okuwasa omukazi ow'okubiri, yaleka bazadde be bakole bye baagala. Nakitende bwe yagaana ebya Muteeweta okuwasa omukazi ow'okubiri, bazadde ba Muteeweta kwe kusalawo okutwala mutabani waabwe ku musawo Omuganda agaba oluzaalo. Munnange Muteeweta ne bazadde be ne babiteekamu engatto ne bessa mu ddene okugenda okulaba omusawo ow'ekinnansi. Era omusawo ow'ekinnansi ono yabalagula n'abagamba nti olw'okuba abazadde ba Muteeweta nabo baanywa oluzaalo okusobola okuzaala Muteeweta, y'ensonga lwaki Muteeweta talisobola kuzaala mwana okuva mu ntumbwe ze. Kino nno kyayamba abazadde ba Muteeweta okujjukira kye baabagamba nga banywa oluzaalo nti bwe mulizaala omwana ow'obulenzi tagenda kuzaala mwana munne, ate bwe mulizaala omwana ow'obuwala tagenda kufumbirwa. Baddayo mu maka gaabwe nga bonna bawuniikirivu era nga bennyamivu kubanga bazadde ba Muteeweta bajjukira ebigambo ebyabagambibwa nga banywa oluzaalo naye ne batabitwala ng'ekikulu, naye kati byali bituukiridde. Ye Muteeweta yeewuunya nnyo nti bazadde be tebamugambangako nti yava mu kunywa luzaalo
era ne yeebuuza nti oba omusawo yabagamba nti bwe balizaala omwana ow'obulenzi talizaala, kale yasobola atya okuzaala bbali? Baatandika okulowooza engeri Nakitende gye yazaala ku myezi 7.5 ne batandika okwekenneenya bbali oba abafaanana oba nedda. Baakizuula nti bbali si mwana waabwe era ne babuuza Nakitende 4 n'akataano. Nakitende yalwadde aki n'abagamba amazima nti omwana wa mutaayi, nti naye yagenda okumanya nti ali lubuto ng'amaze okutuula mu ddya. Munnange nno bbali eyali omwana omuganzi mu maaso ga kitaawe ne bajjajjaabe yafuuka omukyawe era ne batandika n'okumuyita Omujananyina. Ekyalo kyonna kyamanyanga Nakitende bw'ali omukazi omwenzi ennyo era eyagenda n'olubuto mu bufumbo. Bbali baamusitula ne bamutwala ewa kitaawe mwami Mutaayi, era kino kyaswaza nnyo mwami Mutaayi kuba yali alaga abantu nga bw'ali omwami omufumbo atuukiridde ennyo. Bannange buli omu enviiri zaamuva ku mutwe okuwulira nti Mutaayi yazaala muwala wa muliraanwa we, ate omwana ne bamusiba omusajja omulala. Naleka Nakitende bamugobye mu bufumbo ng'azzeeyo mu maka ga kitaawe, ate nga Mutaayi bimusobedde eka ne mu kibira. Enneekomerawo wano ewaffe. Olugero lwaffe lukomye awo. Ekyokuyiga kiri nti buli kyokola mu nzikiza kimala ne kivaayo mu musana ne kyeyanika buli omu n'akimanya. Kubanga tulabye Nakitende yakweka olubuto naye ate oluvannyuma tukizudde nti abaakiraba nti omwana si waani, si wa muteeweeta, kale okuswala okwali awo ate ne kumufiiriza n'obufumbo, obufumbo ne bufa. Bazadde ba muteeweeta tubalabe nabo balina ekintu kye bataabuulira mutabani waabwe nti nno naye baamunywa mu luzaalo, era bikoozi olw'okuba baamunywa mu luzaalo taliisobola kuzaala mwana munne. N'ate ne batamugamba ate era ne bamutwala ku ndagu naye anywa oluzaalo. Eyo gye yamanyira nti musajja wattu naye baanywa oluzaalo lwe, baanywa lunywe olw'okuba nti baanywa oluzaalo ate ye talisobola kuzaala mwana munne. Omwami Mutaayi naye tumulabye aswadde kubanga omwami Ssaabafumbo abantu gwe bawa ekitiibwa okuba nti yasobola okuzaala mwana wa muliraanaawe ate n'atayogera mazima nti omwana yali enewe olubuto teyamanya nti no Nakitende yagenda n'olubuto, naye yali yeebaka n'omwana oyo era n'amusuubiza nti agenda mmuwasa naye ate n'atatuukiriza. Kati oluvannyuma byonna bye baakweka ne bivaayo ne byeyanika. Kale kyokola mu nzikiza kimala ne kivaayo mu musana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Tunaasinkana olundi akuume. Bye.